wano kibayita okwambaza omugole kati wano tuli mu mwambazaamu yeegezaamu asobole okuba ng'akola ki ng'atwala gawuni emutuuka emufiitinga obeere ku mukolo gw'omusajja nga gawuni ate tekumalaako mirembe gawuni tekwokya okitegeera so kati wano omugole sooka okikuba Maria muvaayo genda netereveire kati wano omugole waffe ono omulaba Benita wano tuba tumaze omuwa kati eno y'emiliyoni 5 so ate oba oyagala kupangisa ya ekirala nammwe abagole abaagala zigawuni njagala kano kabeere akalowoozo leka kwambala gawuni etakutuuka gawuni en'okwambala genda ne gawuni tuyinawo kalazi zonna zonna ez'enjawulo genda ne pure white eno yettake snow white so kati omugole olina okwambala gawuni nga ekifuba amabeere gano mu kifuba wano olabika bulungi so kakati n'olubuto luno ndowooza olulaba ng'erina bwekola bulungi ku lubuto ng'era wano wennyini oweddeyo tuteeramu kano ak'omunda eno gye bayitaani oba ring eno ye ring mwana wa maama enyiriza gawuni yo n'obeera nga wena sibye bino ebyokulinnyamu eno yo obeera odigidira muli osambira muli obanga janzi so bannanga abagole baffe mujje mutuwagire wano munaalongo bridal buli kyamulembe kyonna ekikwatagana ne gawuni tuziina buli mukolo gwonna oba kwanjula oba mbaga zonna zonna tuziina so wamu n'ezichangingi kati omugole waffe wano tumaze omwambaza eno gye bayita veil so awo omugole waffe aba atambudde tumaze okumwambaza kyuka tambula Elijja ubizigimanya gange atulaba akaseera kano kennyini tuli mu kibuga downtown yaabwe tusinzidde okuya nga tuba tusaako program ya lunaku olwaleero ngera wano wennyini wendi ebiteteeyi ebyakabi ebyabagole ebyemikolo egy'enjawulo bye bitwetoolodde edduuka lirabika bulungi nnyo edduuka liteeketeeke bulungi liri mu mbeera nnungi akasente mwekali naye nga wentuukidde wano mbadde mpitaayita nendaba omusajja wammwe mu kyenvu senga w'abaana nga yali mu dduuka yeetaladde nadde nenga basebanga kiki ate nabalidde eddala gaapu neewera tolaba nekakala kaye oli ayinza okugamba oba sebbanga yasaze eddiiro oba yakoze eki engeri gye tuli mu kasizoni kano tugeze kati fe ababeera eno wansi omukulembeze aba asaliikiriza ku ssaawa ya Queen n'agamba kambuuze ku bantu bange kati wasanga mukambalidde eddala ayinza obba wentandikwa naye kati kukuyitamu kwoyitamu okubiriba kwokola bizinesi z'okola oba z'okoze era okyanoonya omugaati ngunoonya ate tegukyali ku mugaati kano tunoonya kawunga k'abaana n'ebijanjaalo aka covid kubanga kyolina okumanya embeera ey'amalala eri yaggwawo amazima gali nti bannayuganda era ndowooza nsaba nange leero mbeereko ekyokulabirako leero lwaki kati emirimu gyaffe bizinesi baziggala mwana wa maama okuyimba kaakati baatugala tumaze emyezi emeka tugenda mwezi gwa 5 ku ssaawa zino tolina gweyinza kunenya kuba teri yaleeta kirwadde teri gwe kyalaganya nga onooga nti mweteeketeeke nja kujja mwezi bwe guti oba omwaka ogw'2000 nja kubeera awo nedda naye gwe baagutugambanga okitegeera naye gwe guno 2020 yaleetedde eddala obuzibu kati nze kye nakoze nangamba ekifo ky'okulinda bamala okutuggulawo oba okugenda okwekalakaasa kantandikewo n'ekiriwo mpumuze obwa serebu wabbali mbeere mukozi oba nswale ne kasita ngenda kuswala nga nkola sibbye sina gwennyigiriza wabula ndi mu kwekolerera wamu ne famire yange n'abantu bange nga tutunulira ekifo kino we tuli dduuka lirabika bulungi nnyo ogenda kubanga otwanjulira edduuka lino okusookera ddala otubuulire mwalitegese mu mbeera ki likola ku biki paka otutuuse ku kifo kyo mu dduuka lino ki edduuka lino eno gye bayita Naalongo Bridal nga brand tetulina dduuka limu nga kampany tulina lino kati wano bayita Ham shopping ground kati Naalongo Bridal lye lino otegeera ndowooza ogira brand eno Naalongo Bridals so tukola ku bagole okubambaza kutandikira ku gawuni ng'omugole yennyini ne tumuwa ne changing dress ne twambaza metroni ne twambaza ba maid wamu ne ba flower gaalo so kati awo tuba tukoleddeko ddala tusobola okuguza gawuni oba okugikupangisa
ekirala tetulina dduuka limu mukama atuyambye nti tusituse tulina amaduuka 3 wano ku hamu tulinawo amaduuka 2 kati eno yeringa basement kati ne waggulu era tulinayo edduuka waliwo n'ekizimbe era ekipya kiri wano bakiyita stemolo nawo tulinawo edduuka naye kyatufudde ab'enjawulo ku balala tufe tutunda gawuni enkadde wamu n'empya oba engoye zaffe zetutunda mulimu eziri used oba kigambo kikadde onokimanya otya ordinary tuzite ordinary kale enkozeseeko ezijjanga zoyinza okuyita ez'omuvumba nga zikyali ku mulembe olugoye lwojja okwambala olemedusanga na muntu mulala ojja ddujja munaalongo bridal woba oyagala gawuni eyakabi okuva Italy, France, London ojja zisanga munaalongo ki naalongo bridal. So omukyalo ono simusanze lwa mbeera ndudde nga tutambula naye kubanga mu bufumbo twasinkananga omuwagizi wange nga nsupportinga mu bifo ebisanyukirwamu era bambi nanjagala nnyo nga ndi talented nga bw'owagira nti mpagira David Lutalo kati yena ngamba mba comedian bonna e Uganda awagira Sengani Senga Sebanga natandika okuba nga mpa tipu emitwalo 2 emitwalo 3 kati awo ne tumanyigana nampa business card kati bwe yamanya nti nkola ku TV nakoleranga ku UBC nga nkola ku Metro kati nentandika nayo mu planning ki mpola mpola n'embivulu kati embeera eno we yajjidde era nange gwe nekutene mugamba mwannaye naalongo tugatta omutwe nange ntandika okukola tuyiribe mukolo okola kisebanga nga tuli ku dduuka li kati wano nsooka nenkolanga marketia okumarketinga kano nakalimi koli mu kuyisaawo kati otaddemu ebizigo ekintu nkimarketinga bulungi nnyo nenkikolera promotion ne tusobola okufuna abantu kubanga nze ndi star brand yange erinnya Senga Sebanga singa mba ngambye omuntu nti mujje muwagire kino asobola okunzikiririzaamu kati bwe tuva mu kumarketinga ate nenzija nenkolanga general manager wano wenyini general manager yakola atya amaduuka gonna nze maliriza ng'ogyeko director kakati ate bwe mmala nze kennyini ndi musajja muyiribi era nze mbambaza nembambula guno omulimu mwana wa maama muzibu tolaba nti nali nevuma taxi naye natuuse eno lwakuba nti ebintu byabe biri corporate bya buvunaanyizibwa era birabika bulungi ne bannanga abantu ba bulijjo mbasaba busabi abatuwagira mu guno omulimu bane muleme tumenya mwana wa maama lujja omuliga omuntu ajja nga tagenda ggula n'alyoka alamuza buli lugoye nga ate buli lugoye lwalamuza alina okulwambalamu n'omwambula ekyo bane ekinnuma nnyo kinyuma nnyo afazaali oba olamuza yogera nti njagala kumanya ku bbeeyi tukulage omaze n'atagula omulala najja nga gawuni ya miliyoni 3 naye ng'alina akakadde kamu n'atayogera nti gawuni gyenjagala njagala yakakadde katya kamunsinga oŋŋambirawo before noŋŋamba n'otasonga ku buli gawuni ne tumanya nti oyagala yakakadde ne tukutetenkanya before naye omuntu wakakadde ajja n'ayambala gawuni n'ey'emitwalo 7 n'agyambalamu kyokka bigenda okuggwa ate nga n'eyakakadde tagitutte kubanga ayagala ya miliyoni 4 kyokka alina akakadde katya kati kyannumya nnyo mu bizinensi eno ekirala mulimu ennimi mweze mukozesa ate buli nze kinfuukidde kizibu nnyo buli woolaga buli mulimo gulina olulimi lwagwo ffe abatunda kuba nze kuva dda mpulira abayimbi balina ennimi zaabwe najoyininga industry ya art bwe nagenda mu bya taxi nabo boogera byabwe kati bwe nazze mu b'engoye nabo boogera byabwe kakati wano mwe mulina ekyo ekigambo kye mukozesa mukiyita okuyiriba ate ffe tubadde tukikozesa bubi buli gw'osanga ng'akola ogamba nti oyo muyiribi si bwe kiri omuyiribi kati ye muntu ajja wano mu dduuka kati nze wano siri mu kuyiriba bw'oba ozze n'onsanga ku dduuka lyange n'olamuza olugoye n'olugula n'olutwala mba siyiribye kati okuyiriba kwe kujja ku dduuka wano n'olamuza olugoye oba ne tukebera nga tetuluyina nengenda nendunono wa Naalongo bridal kati bwe ndunono wa Naalongo bridal kye bayita okuyiriba n'olujja ow'omulala kye bayita okuyiriba kati ate era nayo tuba tulamuziganya ssente ffe tulina ennimi zaffe ng'abasuubuzi kati omutwalo gye bayita waya eyo ne mulukozesa omutwalo ogumu ekitundu eyo bagiyita piisi emitwalo 2 eyo palo
wanji mwempulya mubiyita binyanya eno sebo munalongo bulaido wano muhamu shopping ground tugiyita palo kale ate bwe emitwalo 3 tugeze ngo agenda kugula emitwalo 3 nze weriwe mbangereza chali wange mugambo no wasala je emitwalo emeka koze emitwalo ena jimmeka aluba ejo jibe emitwalo emeka kali ndoza mulaba ebintu byoge buli wogenda mirimo ebintu byogenda oyiga gojja kwefula embuzi ndika fulu tutunde ente mulufula simanyi mulyere osubula mwanyi bwonojja muhamu olina okumalamu omwezi mulamba nga oyiga business kati ate tebakoma okwo waliwo ebigambo bye tukozesa ekizike ekyo kifaanagana kisigala kizike kati ate otubanga tufunye customer ate era ffe tetumuyita customer tugiyita chano kati wenkulengera wali nga kyali wangangereza ngamba chano girabye nga mugamba muzuuli agula abazze azze obuzi talinagula kati ate mulimu alabika ng'olaba agula tagula oba n'alamuzaako n'agenda oyo tumuyita sali era akubuuza oba ekiri kyakuwanikira omukono noga ono sali kati ate aguze tugiyita shuwa era bwakugira bwati nakuwanikira omukono nga eno shuwa kati yoyo aguze oba agenda alamuza ng'olabira ddala ali sirias agenda kukola ki agenda kugula naye nze ndowooza ngwa mbashuwa anti kati gwe oli sirias yeba shuwa nga bono gakali kimaleyo nti shuwa deal yoyo aba akoze eki agulidde ddala naye nga kyembaddengezaako okulaga mu bizinensi nti omuntu w'obeera eyo buli bizinensi eyina ebyayo nga webikola ki nga webitambula fe twabeeranga mu takisi nga mu takisi abasaabaze bwe tugenda tugeze mwagenze ekiboga oyo bamuyita mu Japaani gozze ekiboga ekimuyitisa omu Japaani aba tamanyi gy'alaga oba wakumulagirira agenda abuuza tebamanyi na ssente kati tugeze bwogenda ekiboga tebaleeteranga gumu kitundu kati oli omu Japaani oli omugereza bugereza nti oyo mu Japaani namujjako emeka ebiri kubanga aba tamanyi kati mu takisi ako koolaba balinda emmoroka nga bali ku stage ekyo bakiyita okubala gaapu koolaba balinnyamu kati bo omusirikale tebamuyita nga gwe bw'omuyita nti omusirikale wuuyo babuyita busajja oba alume ennimi nnyingi kati ate ne mu kuyimba era waliwo ennimi ze tukozesa kati wetugeze oli aleesa oluyimba lwe kati nga bapulizenta mu abamu ng'olaba azze n'akasente ke kati faako tukayita ate kaveera eri mu kuyimba kati ate singa ekivulu kigaana okutuula nga tugeze nga kikusaze tugamba kyakulidde otegeera kati ze ennimi nti buli bizinensi gy'olagamu ennimi zigenda zaawukana naye nze nga kyendabye mu busuubuzi buno munnange bulijjo eyo gye tuli mu bidongo tetuli mu kukola era tubale bubazi nti naffe tubadde tusanyusa abantu naye nga naffe tulisanyuka tetubadde tetukola wolabira nti tubadde tetukola kati wano olugoye olusembayo ebbeeyi entono lwa mitwalo 10 kale oba ku mitwalo 7 ku 8 ebbeeyi entono jasi akukola bakagoye yeni wano kaliwa kali erina mu nsonda wano tikaliiwo kakunoonya bunoonya bino tuba mu meka wano ndabako wano mitwalo 15 mitwalo 2 okitegeera tulinamu kati zino changing dress kati mitwalo 5 tulinawo eza 3 n'ekirungi kya Nalongo Blaido ye enkola gy'akolamu talina bbeeyi nti yeno kwayimiridde ali mixed akuba wano nawali gwe sente zo wojjidde wakola ki tagoba customer era bw'otuuka wano obanga azze mu factory buli omu alina ebbeeyi ye kyova olaba nti olaba zanjawulo n'ennyirira yaazo tolaba luno lwaka nnyo oba luno luzikiramu luno lukola bwe ruti ate buli sayizi agiyina akuba paka ku kasalini kusaasira akuba segundi ono akuba saala sooti n'akuba stabu wa Natoolo Chozoni Beki kasalini kusaasira Mama Fiina n'engatto zonna wano kabyoyingira wano ofuluma n'ekiveera kyo nga buli kimu okifunye sikujja mu dduuka ate kino okiguze wali kino okiguze walala buli kimu tukiina engatto tuziina bulingi tuziina eby'oku mikono masaawa eby'omu bulago so nafupeti tulinamu na buno obugenda mu gawuni babuyita obuzifuula engazi bulingi bwonna tubuyina so bw'oyingira mu Nalongo Blaido buli kimu oba okifunye Sebanga njagala onjawuliremuko katono mu mbeera eno gy'okozeemu emirimu gyo ng'omuvubuka omuto
kiki ekiyongera okusikiza n'ogamba nti kanyongera okuba nga nnumba ngezesa ebintu ebyenjawulo makyazi nti waliwo kyobeera otaddeko engalo nga tokikoze nekibeera perfect naye n'osigala ng'okyasobola okugezesa ebirala? Embeera yetukuba ensi eno ogiraba tekutambuza nga ggwe kyoyagala oba olina kyoyagala ng'olina gooloyo naye bikyuka. Ogenda n'ogamba nti guno omwaka njagala kumaliriza nnyumba naye sente nezikola ki nezigaana. Ogenda n'ogamba nti aka guno omwezi zino sente bwe nzifuna zigenda kukola kino omwana walwalira. Otegeera boda weetomerera muganda wo. Otegeera ogenda okulaba nga babika mu kyalo nti jjajjaawo ennyumba yakoze eki yagudde. So kati ekituleetera obuzibu lwaki nti omuntu osigala okubeera nga tokyali ku control yo ebizibu ebitukola ki ebitutuukako. Ekirala waliwo emirimu gye tukola ng'akaseera ako sente ezo z'ofuna mu mulimu ogwo oba bakukozesa oba weekozesa tezisobola kumala bizibu byo. Tugeze kati nga ffe abalina amaka kati nze olaba luli nalina omwana atya ne kati nyina abaana bameka? Abaana bana. School fees yekka nga badda ku masomero nkozesa miliyoni meka? 2 just nakola shopping ne sente ezisookako kubanga omwana nze wange atandikirwako wa mitwalo 3 owadde addako ab'ekisulo bali mitwalo 7 nga tekuli shopping. Kati mweyo embeera kindeetera okuba nti nali nkola komedi yekka kineetaagisako omulimu omulala wa bbali ogusobola okuliikiriza guno sente zisobola okumala. Ogenda n'olaba nti luli twalina mmotoka kati oyina emmotoka enywa amafuta eyina okunaaba. Ffe abamu twali tetunabakulaakulana emmoroka esula mu paakingi buli lunaku esulira 10 mmeka 20 emmoroka mu luvannyuma lwa myezi 2 ekola saaviisi eyambala emipiira. So kati embeera eyo etuleetera okubeera nti obeera muyiiya nnyo era wotaba muyiiya nnyo kikuleetera okuddirira. Omuntu n'alaba nga tokulaakulana okola naye nga tokulaakulana. So tetwevuma bakama baffe oba tetwevuma mirimo wabula just nga abavubuka oba munnayuganda ali eyo tubeere bayiiya tobeera na mulimo gumu. Kyova olaba nti nze Sebanga nsalawo ne ŋŋamba nti kati komedi ayimiriddemu kati kantunde ku gawuni ate si gawuni zokka olumu njiriba ne mu ttaka nyina abasajja bange banjovu bembeera nabo ab'ennansana ne tutunda ku mapoloti okitegeera nembeera mu basajja bange aba taxi gye ziri taxi zikola gwe n'oba toguze tuinvestinga mu ssente noga nyina taxi yange kikola ki kikola. So kati kyova olaba nti nkubiriza munnanga ali eyo tokola mulimo gumu. Kati mulaba embeera eno gye tulimu eya covid era kwensinzira ne nkubiriza abavubuka. Covid ono yasaanyaawo emirimu gyaffe gye twali tumanye ne tolinda mulimo oguli paka gunaakola ki paka ogunadda. Tunuulira ku kyalo woosula oyinza okutandikawo n'ogula gundi kalayiyo n'ogula oba tuyite fulampeni n'ogula n'ejjaalo okitegeera n'otandika osiika muwogo n'otandika osiika empuuta capati ensiike amandaazi. Abantu bajja kukuwagira leka kugamba ti nze ndi comedian ninda theatre banaazikola ki labonita bagigulewo naawe n'oba kati abasomesa tandikawo okulima ebintu ebyanguwa nga doodo nakati omwezi gumu ekire ky'enkuba kigenda okuggwayo kiti nga nakati wo otunda osiba ow'emmeka ow'ebitaano. Sebanga basajja bo bali kuki nga tumaliriza bano ba kapere ka full stop bani mu mbeera nti gwe katosobola okweyiya bo bali kuki kuba bonki wa comedy kwe bayimiridde yekka? Kati muganda wange full stop ye atetenkanya alinga Sebanga musajja mukozi yasangibwa asuubula engatto alina ekizimbe kyasuubulako aweekatwe baleeta engatto enkadde bayitawo kaguje era abantu bambi abawagira full stop aweekatwe mwebale nnyo baganda bange mbamanyi nange era bebandeetera engatto ezo enkadde zibaŋŋomu bulungi. So kati ye full stop akolaakolayo just kati yeetaagamu ka capital naye nga waliwo wengendo basakira tugenda funa ka capital mbongeremu ekireetera kapere obutakola. Kapere alina obulwadde aziira alina sayinaseezi katasobola kubeera mu bantu tasobola kubeera mu bantu bangi naye nga naye nawulira ennaku ezagamba agenza omugagga balamu amuweeyo ku ssente ayagala suubula mifaliso lwaba kapere yakola ensobi bizinesi gyayagala otandikirako ya ssente nnyingi kubanga omufaliso ogumu gugula $25,000 kitegeeza nze mba njagala bwe tuba tusaba capital ffe abayambibwa saba capital wa mitwalo ng'ameka 5 bwe mitwalo 20 okola omulimu ogutandikirwako ogwanguwa. Kati nga olaba Ajati Madiina we yatandikira n'akola akadaala n'ateekawo ebintu ebya mitwalo 10. Kati n'omuntu ono agenda okuyamba sente ezo zimwanguyira. Singa kapere yagenda ewa Balamu n'asaba emitwalo 2 yandivuddeyo nazo najja wano mu Owino n'asuubula obugoye bw'abaana abato nabwateeka ku mikono n'agenda ng'atambuza
lukumi wano t-shirt bw'abaana lukumi tegeera obupale ne t-shirt. So tetu baganda bange abo mbawa amagezi siganye kati kapere takola naye waba afunye omuntu amuwayo ka capital atandike ne business entonotono kijja genda kikyuka bukyusi. Ekirala mbadde gamba nti comedy eri ffe bennyini tubadde tetukola. Obadde ogenda ku stage no performinga ng'okoledde emitwalo abiri bw'omala mwesoreze mulaba batuwa ku stage abamu mutusuubiza nti sente nnyingi munnaye ziba ntono bana basuubuzi batusinga atunda olugoye lumu nga luliko emitwalo emeka nga luliko emitwalo ameka n'atunda gawuni emu ng'eriko akaki aba mukakadde. Kati ffe tubeera eri mu comedy ffe tweyita baserebu basita so bano abasuubuzi ndowooza be bakama baffe era nga badde batuwagira mu bivulu. Nze kati ebbanga lyenkozera abandi kati ennaku zino emirimu tegitambula bulungi olaba embaga bateekawo scientific wedding introduction abantu si bangi amakyaki tegakola kati olaba era akasente ketukola tulaba nti era katono era olabawo enjawulo okusinga ku muntu abeera mu comedy buli kaseera. Okitegeera njagala kuwa njawulo ki nti eri omusabaza akufuwa manya omuwagiza akufuwa siringi 5 kyokka nazikuweerako amateeka akufuje siringi 5 okitegeera n'alyoka agamba nti ate Sebanga nze ndi mu topu eya yero bw'oba ofuluma onzirizaayo 3 nsula bwayise za kagaali okitegeera abalala n'alyoka akuwa siringi 2 n'akugwa mu kafuba n'akolekera ekifuba kya mitwalo 4 ng'olina kyejjanjabisa kyokka nno bw'akuwa amateeka yongeramu amaanyi kibulamu noga abaganda bange. So kati mu mbeera eyo nze obusuubuzi buno sigenda buvaamu era bwe naaba nfunye akasente ngenda kwongera okuinvestingamu era nkubirize ne bannange tetutunuulira kuyimba kwokka tetutunuulira kola comedy yekka oba dansi yekka oba drama yekka tufuneyo emirimu gyaffe wabbali egisobola otuyamba kati nga bwe tulaba embeera eno ya covid bwe yazze tusobole okufuna ebizibu ng'ebyo bitusange ng'osobola okwetaasa ofune nga abaana kye balya abaana kye bambala so tusobole okubanga tusobole okwebeezawo mu mbeera eza bulijjo. Naye wano wozze era nkubiriza bannayuganda mujje mu mpagire ono si comedy, I'm not joking. This is a serious note, serious business. Olw'ensonga bannange enkola abantu badde bajja ne bansanga nga nkola oli n'addamu kusaba serefi anti amanyi tuli mu muzannyo oli nagaa Sebanga nziniraamu Sebanga yambala ku gomeso nziniremu bannange siri mu comedy ndi mu kola. Era eno kampuni gye mulaba gye bayita Nalongo Bridal omukyalo ono ayambaza abagole okuva ku gawuni changing dress zonna mu buli kala gy'oyagala gwe kabyomugamba nti njagala kino n'ayambaza metroni n'ayambaza ba maid n'ayambaza ba flower gaalo so buli kimu ekiri wano n'engatto zonna ebyoku mikono olaba n'emitwe tubakolerako ddala ne make-up edduuka lyaffe ddala tuliina okitegeera so bw'ojja mu Nalongo Bridal ejjinja limu oba okubya ebinyonyi bimeka 2 ojja kukola embagayo nga ya byafaayo omukolo gwo ogw'okwanjula ogw'ebyafaayo singa obozze mu Nalongo Bridals tujja kukolako bulungi. Tusangibwa wano ku Hamu Shopping Center tulinako amaduuka 2 bw'otuukawo gwe buuza nti Nalongo Bridal hamu eno erimu ebintu bya amagundi ebizimbe 2 tulinako Nalongo aliwa Nalongo jangu ajjajje yennyini abennyonnyolere ye bosi wange lwaki ekintu nkyetobera bwomu ono ye bosi wange nange nsanyusa okusanga webale kusiima sebo yesebo. Emirimu gino gisanze otya Nalongo? Emirimu gino tegibadde mibi lwakuba kati embeera eriwo pulezidenti yagaana abantu okukuŋŋaana kati embaga zaki scientific wedding kakati mune ennaku zino embeera gye tulimu era si nnungi kuba kati embaga tezikyatambula kyaki zikyali closed kati embaga babaddeko ne ba maids kati oyambaza mugole ekogo omu bwati kuba bayagalako abantu 10 naye nga naffe tusaba omukulembeze w'eggwanga ate emikolo tusobole okulaba nga tutandika okukola kuba abagagga bo baagala lenti tobanyumiza kasita akulaba ng'oguddewo yamanyi oba okola yaba ayagala ssente ze ez'omwezi. Nalongo mu mbeera nti renti yeetaagisibwa ate naawe omulimu gukyetaaga ogenda mu maaso awo wennyini kowoola abantu babeere nga bajja ku dduuka wano beyunira ebintu byo bannaye nkowoola abantu nina gawuni mu biseera bya covid nina akati ka gawuni empya na gawuni za snow white off white nina changing dresses maids bamufuna mpola bonna okutandika ku mitwalo 3 bonna tubambaza gawuni abantu baffe abawansi tetugoba price kuba embeera naffe gye tulimu tugiraba n'osamba gawuni mitwalo gya 3 okutta waggulu gawuni zonna we ziri price yonna
banfuna mpola bonna nabaleetedde gawuni anti olwo abakuba essimu naffe banfuna mpola tujje fe waffe tewali mufuna mpola buli kasitoma ajja aba mukamaawo ate era aba boosiwo. Endagiriro tusangibwa wano ku Ham shopping ground Block S. Edduuka ddene nnyo era kuliko ekipande nti Nalongo Bridals kuba waliwo abayiri byabeerimbika ne bagaffe ba Nalongo Bridals ne Nalongo Bridal kuliko ekipande tewabula. Tulina ku Stemoro ekizimbe ekipya ekya Kitandwa ekirinaanye Ham ekipya bakiyita Stemoro. Gundi ekipande kiri bwe kiti kinene nnyo era obalabako Nalongo Bridals. Abo batuuse. Okay, so kati mumbeera bweti muzikirize akazinano kakwase Sebanga wamu ne Nalongo togenda njagala CEO yegatte n'omwogezi market ya kitunzi general manager muguse ensonga yammwe mu dakiika ebbiri zimba wadde mu kamera awo. Nalongo muteeka ngenda mwebuuliza omanye nyina ekinnuma ennyo ku Nalongo ono saagala mugeebugeya naye njagala mwebuuza akikola atya naye nga sinnaba mubuuza nze kennyini kansooke neekubeko akalango Senga Sebanga siri mu kuzannya komedi eno ndi mu kukola bannange sere ebisinga nti tutubadde na mirimu nga ba artist ng'abantu batumanyidde ku stage nga waba takulabyeko ku mikolo gya kwanjula oba mu mbaga oba takulabyeko mu theatre ku La Bonita oba mu comedy store oba temutulabyeko mu bisaawe oba temutulabyeko Kavumba tondabye ku Georgina Gardens ku Tavern Woods tondabyeko side ze Kansanga mu byalo byonna gye mutumanyidde nga tuli ba comedian sebo natandise okukola wano wendi siri mu comedy era nkuguza bulungi nga customer wange nenkuwa keya era ng'omulala yenna atunda omusuubuzi yandibadde akola ki akwata customer so kati wemba muze okumpagira muba muze kuwagira Sebanga artist ate ali mu kukola nkolera ddala bannange ate tulina customer care wano mu Nalongo Bridal so kyovulaba nti njagadde akantu kano nkayiseewo nti abantu bamanyi okujja ne bagamba Sebanga ali mu comedy siri mu comedy bannange ndi mu kukola ebyoku stage bya ku stage naye wano ku mulimo mbeera ku mulimo kubanga nange nyina boosi wange yonna ennyini Nalongo Bridal mwanyinaze Nalongo njagala kukubuuza nze mu kusinkana naawe nali ntankana emyaka gyo wakikola otya okulaba nti ku myaka emito emyaka 3 okubeera nti osobodde okufuuka ow'amaanyi olina amaduuka 3 ekintu kino okikola otya? Mana era kitiibwa kya Mukama kubanga ebintu bino si byangu kwewaayo nnyo olina kukola nnyo kyovula omusajja atugamba toli mwavu mutwe gwe mwavu kubanze gola natandikira ku ludda nga ndi ku Sabrento ntandika Sabrento nenjiya nga nina bakasitoma bangi abangulako Swabba Kasumba yali first customer wange nga wentikula engoye Kasumba yazisuubula kyovula omusajja omwanyo respect lwakuba ye bino yabivaamu kati ayigiriza abantu kutunga ngoye zino ezinungi ayigiriza abantu masiki ayina ebyalaani biki kati atikula material biki ebyo byonna naye nga Kasumba yanyambako nanjigiriza nensuubulanga nampagiranga nentikulanga emaali nampagiranga nentandika mpola paka wentuse wano. Okikola otya eky'abantu ebiseera ebisinga baba bamanyi badirekita bawanvu banene muntu ali awo kale mulanga tukiyita omulangaatira kiba kya musajja tukiyita omuggumivu okikola otya ku bantu okulaba nti kati mu sayizi yo abantu bakkirizisidde ddala nti gwe direkita? Munnaye nange mu kamera yantonda bw'ati ate eno haiti nje enyumirizaamu nnyo nteseeza byena nedda ebiseera ebisinga abantu basuubira nnyo Nalongo nti omuntu bw'aba beemalamu amaanyi beenyooma nti omuntu alina kuba munene omuntu alina kuba mukulu mu myaka kati kankigereze ku boosi waffe ennyini Hamu ow'ekizimbe nti abantu olaba bamuwakanya olw'emyaka olwa sayizi ye naye gwe bagambe nti abantu tebagula sayizi tebagula myaka bagula mutwe gwo abantu bano bokolagana nabo mu bizinensi so mwanyinaze neyanziza webale kumbeererawo mu mbeera eno eya covid Nalongo siibula ng'obeebaza banaye tweyanziza nnyo mwenna abatuwagidde kuba banaye mu covid mutuwadde keya tuwambaza abagole yate tekubadde ba maid naye bambi mwebale tuwagira naye nga Nalongo tulina second hand gowns ne second hand changing
ne maids nga nkadde kati ne tuba ne brand new kati kyoyagala goba oyagala kikadde nga tukuwa ekikadde oba oyagala brand new nga tukuwa brand new banaye tweyanzizanyo abalabi tweyanzizanyo tweyanzeeko Amina.